Omuwi w'omusolo ayolekedde okwongera okunyigirizibwa okuyimirizawo omubaka gwe yasindika mu palamenti ye-11. Kino kiddiridde olukiiko oluddukanya palamenti olwa Parliamentary Commission wamu n'ababaka okuyisa obuwumbi 1993 mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja nga zino za kwongeza nsako yaabwe. Bwe tutuukiridde omwogezi wa palamenti Chris Obore bino abikakasizza. We suggested an increment in their allowances. Their salary has never increased. That's a different matter. The salary is 11.18 million. Taxed 6.1 million net. Do you even expect them to share the salary with the voters? Which you all know. Do you expect it? So at least said, how do you base help members? So it was put in a budget proposal. And you know what a budget proposal means? It has to depend on the revenue collection. Ensako eno nyongereza ku nsimbi z'amafuta agatambuza ababaka okuva mu bifo bibakiikirira okujja okuteesa ng'abo bava mu constituency ezeewala bafuna ensimbi nnyingi bw'ogeraageranya n'abo abava okumpi gamba nga wano mu kitundu ekya Kampala. Mu kiseera kino ababaka babalirwa ssenyisa 3500 buli liita wabula nga palamenti eyagala kugyongeza okutuuka ku 5000. What was catered for the next budget was the predicament of members of parliament. And they discussed this. They are coming under a lot of, you know it, you cannot even hide from it, that members of parliament have become frontline service providers. Frontline. That you have to go to your constituency with at least 5 million. Or you have not gone. Chris Obore ayambalidde abo bagamba nti ababaka baweebwa ensimbi nnyingi so nga bye basinga okubasabiriza bwe baba bazzeeyo mu bitundu gye bakiikirira. We should not pretend we the elite who earn our money and have no obligation to share with anyone except our relatives or not even. We should not pretend that we are like MPs. The MPs face different pressures. Quote me again. Some of us pretend when you talk about MPs and their earning. Some of you when you are graduating, the same MP you call first. Your wedding, you call MP first. Somebody is sick, you're calling MP first. Soon your wife has run away, you want to call an MP first. Bino bwe bijjidde nga palamenti eri mu katwolo okusaasaanya ensimbi obuwumbi 2.8 okugulira sipiika n'omumyuka w'emmotoka ez'okutambuliramu ku mikolo emitongole. Palamenti eraba neyagala kubagulira n'ennyumba. Ng'oggyeko emmotoka, ennyumba n'ensako y'ababaka, palamenti era eri mu nteekateeka ez'okugula ettaka okuzimbako ofiisi z'ababaka. Chris Obore atubulidde nti kino bakikola okukendeeza ensimbi ze basaasaanya mu kupangisa ebizimbe kati okuliwa ofiisi z'ababaka. You know how we are struggling? Instead of paying billions in rent, we are saying, why don't we build offices to accommodate all members? But tomorrow when we say we need this amount of money to build offices, Parliament is very extravagant. But we are bleeding paying rent. So which is better? Mu kiseera kino palamenti epangisa ebizimbe okuli Development House, Raja Chambers, Queen's Chambers ne Kingdom Kampala. Okugeza buli mwaka palamenti esaasaanya ensimbi obuwumbi 9.8 okupangisa ofiisi ku kizimbe ekya Kingdom Kampala. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.